Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga General Yoweri Kaguta Museveni ne Paulo Kagame Rutagambwa ebyabwe si birungi mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Jjukira tusenga tukuwa amawulire ezimu ku ndagaano ezisayiningibwa n'abamu ku bakulembeze ab'enjawulo ku nsonga ez'eggwanga lya DRC tuze kuzikulaga omuli endagaano eyasayiningibwa wakati w'eggwanga lya Amerika n'eggwanga lya Congo ku nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka ebiri mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Bino ebyogerwako nti byandibanga byebirwanya abayekera ba M23 wamu ne gavumenti ya Felix Tshisekedi. Era nga abayekera bano aba M23 bagambibwa okuba nti bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda, kyokka ng'ate waliwo n'envuuvuumo ezizzenga ziraga nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda nayo bwetyo erinayo abalwanyi mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, naye nga kigambibwa nti newankubadde ng'abasajja bakulembeza nnyo embeera y'emirembe n'ebirala ebigenda mu maaso, nabo bubinja bw'abayekera obugambibwa okuba nti buvuganya gavumenti zaabwe bugendereramu kusuula gavumenti zaabwe mbo nga businziira mu Congo. Kakati ebyama byazuulwa nti bano abakulu balabika nga tageti ya byabugagga bya mu ttaka. Waayita akabanga katono ne tukuwa amawulire ng'eggwanga lya Democratic Republic of Congo litandise okukwatagana n'agamu ku mawanga ag'amaanyi okulaba nga beekwakulako abasajja bano abaliraanyewo. Era Felix Tshisekedi n'abakulembeze bano ababiri balabikira ddala nga kirabika ensonga tebazigatta. Kakati wuliriza, we nkugambira nti gino gyawunye dda, gavumenti y'eggwanga erya China yeegasse ku ggwanga lya Amerika okubeera nga nabo bakwatagana ne gavumenti ya Felix Tshisekedi. Era nga mu njogera ennyangu kandibanga ke kakolya oba ke kamu ku steps ezisembayo okubeera nga amawanga gano abiri gagenda kubanga gagobwa mu ggwanga lya China mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka ky'olina okujjukira nti gye buvuddeko tukuwadde amawulire nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda wamu n'eya Rwanda mu budde obutali bungi nnyo okuva kati bagenda ku withdrawing amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'ensonga eva ku ki pressure eteekeddwawo kye bayita international community. Wuliriza, gavumenti y'eggwanga erya Uganda amagye omuduumizi waago General Moses Kainerugaba yaduumira gye buvuddeko era yawa ekiragiro kyayita ebintu ebyo twabikuwa nti amagye g'eggwanga erya Uganda gateekateeka okubeera nga gaggyibwa mu ggwanga erya DRC essaawa yonna. Kyokka ng'ate Paulo Kagame Rutagambwa ekitongole ky'amawanga amagatte UN Security Council baamuteekako akazito ne bamutegeeza nti alekeraawo okufacilitatinga abayekera ba M23, alekeraawo okubeera nga adeployinga amagye ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wamu n'abo abaliyo babeere nga bavaayo. Kyokka ate ekyewuunyisa ebyo ngo bitadde ebbali n'abamu ku bannamagye mu ggwanga lya Rwanda ne bateekebwako sanctions. Naye nga bulijjo bwe nzize nga nkugamba nti ku bano ababiri bw'owulirako omu nga kimutuddemu manya n'omulala aba akwatibwako. Kati mukadde kano nga China ekyayina ne poliisi zaayo ez'okubeera nga China teyingirira nsonga za byabugagga birala, nsonga za byabufuzi mu mawanga amalala. Wenjogerera njagala okutegeeza nti China ku mulundi guno erabikanga eyagala okuba nga ebavaamu, kubanga China eyina poliisi yaayo eyawukanira ddala ku y'amawanga nga Bungereza n'amawanga nga United States of America. China bayina poliisi egamba nti non-interference doctrine, nti bo tebafaayo ku bukulembeze oba bukyuse oba tebukyuse, ffe twagala nkolagana na ggwanga so sina mukulembeze abaaliko. Kati bino bitandise okuvaayo nti China etandise okuba nga naye ekolagana ne gavumenti y'eggwanga erya DRC. Ye ekigendererwa kyayo si kulaba nti zino gavumenti ebbiri zikyuka, wabula nkugambye China eringa eyeegasse ku Amerika n'amawanga amalala agali mu kusima ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati wano obunkenke ne bweyongera, mukadde nga Uganda ne Rwanda bakamala okubeera nga bagobwa. Jukira wetwogerera nga ICC yalagira Uganda ebyeko sente zeewa gavumenti y'eggwanga erya Congo, nga kino kikulaga nti Uganda ebadde benefitinga mu byobugagga by'omu ttaka ebisangibwa mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, ng'era ne Rwanda bwe kibadde nga bwe twakusomera amawulire. Kakati ky'olina okumanya kye kino nga bwe nkikuleetedde nti kakati eggwanga lya China lirina endagaano gye bakoze ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era bino bye nkuleetedde bongedde okunyweza enkolagana yaabwe ku nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka. Kyokka mukadde ke kamu nga n'eggwanga lya Amerika lirina endagaano ne gavumenti y'eggwanga erya DRC okusobola okulaba nga nabo bagenda maaso n'okuba nga basima ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Ekyewuunyisa China kakati wenjogerera emaze okuba nga yeegatta ku lwokano. Kakati General Yoweri Kaguta Museveni ne munne amanyidwa nga Paulo Kagame Rutagambwa ebyabwe birabika nga si birungi nnyo gye bujja, birabika nga si birungi nnyo mukadde kano, ensonga zirabika nga zitandise okubakyukira. Abasajja bano Abachina okumanya bazibu nnyo ate bannanfuusi. Osooka kulabira ku ntalo ziriwo. Eggwanga lya Russia liri mu lutalo ne Ukraine. China obuyambi bwayo bubadde butono kyokka nga ye munywanyi we. Eggwanga lya Iran liri ku bugubi kubanga saalino ziri mu kukubwa.
China munywanyi we era balina mukago gwe gumu ogwa BRICS. Naye ekyewunyisa China teyina buyambi bweweereza mu ggwanga lya Irani. Kakati kigambibwa nti ne wano mu mawanga gano mu Rwanda China tumulabyeko ng'ayina enkolagano bwe lyawe ez'enjawulo n'eggwanga lya Rwanda. Kakati kirowoozebwa nti singa akaseera katuuka nga kakukuba mukulembeze wa Rwanda kumujjako, China eyinza obutabaako kyekola, eyinza obutabaako buyambi bwegaba. Bwe kityo ne mu ggwanga lya Uganda era emirundi mingi tubalabye nga bano basikaŋŋana mu mikono, naye ng'era kigambibwa nti era ne kaba akaseera nga katuuse nga kakukuba ono wa wano, era China terina kyesobola kukola. Kyokka era nga mu ngeri y'emu tubalabyeko ne mu ggwanga lya DRC. Naye nkugambye China eyina police yaayo era nga police eyo gye nkutegeeza nti bagita non-interference doctrine. China yeegamba terina nsonga yonna egenda maaso na kubanga egikwasa ku bukulembeze buliko, era nga kigambibwa wano nti ezo system za njawulo naye ng'ebiva emabega wa bino bye tulaba ga envuvumo zigamba nti China eno n'abasajja Abamerika bano bandibanga babeera n'enkolagana gye batasobola kuteeka mu mawulire, nga banaakukuba ne bajja ne bakusigira China ne bamukuterawo ng'ekifaananyi okulaga nti China yandibanga agenda kukuyamba mu mbeera enzibu, naye ate bw'otuuka mu kaseera ak'akazigizigi China ne yeesirikira, nga bwe tukiraba ku ggwanga lya Irani nti liri mu kukubwa ono munywanyi we ate w'amaanyi omu ku ba super power, naye akugamba tayina buyambi bwonna bwawaayo, tayina mbeera yonna gy'ateekawo omusajja amulese bamukube. Kakati toyina amundowooza ekulaga nti China okwegatta n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era ne babaako n'endagaano ze basayininga, kyokka nga Congo mukadde ke kamu era eyina endagaano ze ezimu n'eggwanga erya United States of America, tekikuwaamu ndowooza egamba nti Omuchina ono yandibanga kati ye bino ebirala tebamukwatako. Bwe kanaaba kaseera kakukuba bano basajja be tajja kuteekayo mukono, tajja baterayo mugongo, kubanga n'ebyobugagga mu ggwanga erya DRC baagobeddwayo bano boolaba ababiri, baagobeddwayo. Kakati ate eggwanga lya China lyo lyegasse ku America okubeera nga bainvestinga mu byobugagga eby'omuttaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati byenkuleetedde era ngenda kusomera wano ekiwandiiko tubeere nga tutambula nakyo, nkuwe n'akatambi ku nkomerero, then oluvannyuma tubeere nga tuyitaayita mu bubaka bwammwe. Bwe nsaba mugende mu comment section mubeere nga mubuteekamu ku mukutu guno ogwa Radio TV, bwe tutyo ne ku mukutu ogwa Uganda 24 live ng'era bulijjo. Atannaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Gwamaze kyokola kya mutawaana nnyo, njagala kubanga nkugirawo wano akalango kamu